mamu singa tujukira luwe yali ansirisa nga tayagala nkugambe kati okuba onagenda emyezi natala Kimbo yakawasizamu abakazi emyezi ena yasooka n'aleetawo omukazi kale yena yali wasiri yali talina siriimu nga tamuyina kati nalaba bayomba mukazi nga yatalina oba ddala Kimbo omukazi kyeka yali talina naye mukulaba kwange nalaba ng'ayina kati n'amugoba kati oyo yamalugoba sitakyali omu waliwo abajja leero ne bamalawo olunaku busawa busawa nabo ne baddayo kati waliwo gwe yawasizza munene wali awo naye ayine naye empisa kati yamuleeta awo naye yazireyo okutwalayo omuzigo oba yaguziza yagunonye kati ekimu ku byo kyaga yagunonye omuzigo yagunonye nga yaguzi ekyo kirabika yandiba yazizaayo omuzigo kati oyo omukazi akomawo awo kirabika ate alina kukomawo leero naye saategedde kati awo simanyi nakumanya naye nga kyensuubira oyo taata abakazi akyawasiza kale kiki Mulamu afudde. Omulamu Sabuze kutata Kimbo wa. Tata Kimbo agoyagala. afudde Mulamu. Naye mukazi munange ng'olabye ng'ekitalo. Tata Kimbo afudde mama gundi ani Kimbo yangu oyitatawo tulabe. taata Naye ng'olabye. Mukazi munaye kuma. Tata Kimbo aleka. Ani afudde? Mulamu. Atoba mu mulamu ate mu Tata Kimbo wa sister tunye mulamu wange afudde. mulamu gwe Uganda mulamu gwe Uganda bawa muganda Muganda wange afudde. Wali eri wangulira wa Kiremya. Kiremya afudde. Kiremya. oli omukulu abadde Ate n'okukula obumwanyi guno yafudde. Kanenywere dunia tukigabanako bitoro. Tata Kimbo abantu jangu njambe. Afudde ebyaddala. Afudde. Gira mwana, gira Kimbo olete ebintu byogenda. Kamala itana abantu abajja kushamba. Gebayitire ddala. abantu abakulu ye Gira myafudde. Oba kali kyakutuuse sawa. mukola bizinesi yemu Gira ete ebintu byogira tumutwalire kumbe. Leta tewalu, leta kumbe. Leta ebintu ebiyerawo. Leta otegekera. Omusajja ng'abadde bulungi ku kyalo kino. Genda lungiyire mu kakuli. Gira kwe genda oleete ebintu ebyentera okutegekera ennyimba ezitalina makulu. nembaga z'abakazi zitategeera oleeta. Kimbo gwafudde. Ettaka lirya. Taata Kimbo akanenywera ebintu nabo bafa. Omaze Katonda tandaba. Nendooza asinzira abagagga nga batera kuwalana kati gwe omwavu atira kiwalanya omugagga taata abagagga batera kwewalana n'abagagga naye gweomwavufumu mu bonna omwavu leta bwe tugenda kulumbe. Nina tuukawo ng'omusajja omukulu. Omusajja atali mukulu. Omusajja omutali mukulu. kyekyo kyoyogedde kyekituufu. Omuntu w'obuvunaanyizibwa kutya. Mama Kimbo omusituke tugende kulumbe. Mwankuweko mangu mwattu. Oyo omusajja naye afa. Eduniya eno Mukama Katonda. Ate bino biki bye tukutte si mbugo. Gira gwe tugende mwattu. bitunulamu basi bitunulamu Bannange. Kiremya afudde. bitunulamu basi Kyalibanga Kiremya akutusa. Kubamu mulamu walimba. Guli omugongo gwa muliga ekkaliya. Abagenda muteeka mu kabuli bagenda kwerole. Agenda kukunanira omwo. Ng'alinga naye akuze abadde akuze. Kawunyeero mubeereyo kabuulirawo n'obugolo kaliba kabanyano kaliba kade kalya n'abantu kegendako bakalye
bakabwe mwene ekisambi ne bina Kiremya alisulamu leero tugende kulumbe bantu twerolere bannange Tata wange, mama tatanga tazukuka. Mama tatanga tazukuka. Mama, mfuteze. Mama tatanga tazukuka. Mfuteze mama. Soko lindeku. Bitofu yatuulidde. Yono Kiremya afudde. Kyama. Ono Kiremya ko tuwidde mu. Kiremya tufuddeko, Kiremya Handa mu bisha. era mujje kwate. Bannange yeye. Tugenda mu maaso. Ngabitalo mugume. Kyama. Bani omusajja ngafidde ku myaka. Kati walwanira. Kyama. Chego. Bannange. Atitandangwa ina mdenda zimu. Dadi ulala. Mwana wange ngulabye. Kyama. Kakati nze n'otutegeddetya. Twakede mu bulungi bwansinga mu mbaji. Nange kyemba tengenda ombaage. Bwe tukaba mu bulungi bwansinga tukyalimalima okukola lyengera ku kitewulo. Tukwegera ku kitewulo. Omwakala nekajja nkaka. Olwokosa n'omusajja wadelusiya. Nzati tuweza okulaba ku dakiikaawo nga mukyala wa bannange nga bitalo namwange. Mukyala wa kina. Sakibu sokodde. Janze. ebitalo twabifunye edda wano temundabye njagala kubuuza kibuuzo kimu temundabye oba temuwidde nga nzija mulyoke mwekabyekabye asoose okufa kwini yafudde kingi yafudde oba waliwo omuntu afudde obuvunanyizibwa ennyo tumanyira mamanyi okumalako emirembe ono yekabya yalinga ayina wano nga abigula kati bawa afudde naye banagetete ettaka limu kino sikirabangako mukyagambeeraku Kiremya afudde yaliwo yono ettaka libbira lawaaso watose enguluuze era zikyaliyo zeewese ziti entwe kwegamba mulyoke mutukabirire gyoli nti omuntu afudde abadde alina omulamu ennyo ogw'amaanyi ku kyalo kuno atuwonyeza buwonya nnaku ffe tuli bakoowu tulina ebizibu ebitumala ntuuse ku lumba temundabye muli mukwasama bwasamiriza simanyi lunazaala lwamaka n'okwata muwalawo omuto n'olyoka omukwata n'olyoka omusimba kula olusajja olusiru olufu kali weekabya kabyo kaba muki okaba musaali njamba kubakuba mweba miremire nga mire emimondi saagala tuddeku Chairman, kyosanyo tutuukizaako anedda kakiri bitalo ebiriwo kakati kyendabawo manga amawulire gantuuseeko mwatulimba chairman munayebatubadde era sibigenderete naye kati chairman kyendabawo kyetuba tukola tubadde nsitudde ebintu bituyambeko kulumbe mukulu munnange ono atukoze bubi nnyo ekitagambika naye munnange nange sijja kungamba muno omutuuze omukyamu ku kitundu nesalawo nzija mwana kyayindoza tananyeebwa engeri gye mutunulamu mulumbe luno tewali kakulya konna abadde omunaku bano abeeyaliza omunaku bulangiti ey'ebituli omunaku andawe ey'ebituli omunaku banki patula kwe kusitula omugaati mulye ekyekya kale ku buugi obuugi banyi mulumbe tebafumba buugi
bafumba obuugi kale ate yagadde mukulu munnange omugati twabuze mulungi tip top kaba kalungi mwattu alaga olumeka namwandu ira ojabikuma bulungi abantu bage ani sinda mama simbwalaze kuma abantu mwattu obalumbi kakati Netata Chimbo oyogedde bubi. Ayogedde bubi ojja kunkanga niko yagala kumanya Chimbo aleta tuisanga maaso boti. Kumpe mulamaso ko boti. Chamani yabyaka. Noli okoyogera ebigambo. Tebagala bintu oba. Ono kedo kenje mwafumbye muwogo wano wayizo bera wo mutiro kama. Bo musoto bulungi. Musobola okulya alyako. Gwekalo kanatume kalabe katunulya butunulizi bulinga ngo busimu nyimbe. Ono tia kalichama ni wefu la kole nyomo nyimbe bwe tukwagala mikole milalo obula. Wacho sirika. Osanzo na batwale munakuya wota ntuokani. Sina nyoche mumpi apate mumpuliriza. Musoke sina mutawana mumpuliriza. Okwogera ko muno kikitia mali situwakunda kaluwamba okabbe wakakwata muna bo musaayo. Alinga agamba buno eno sikirano bwa kabaka imbwete bayino kifira ko baka otukala kasemyaka ameko ofuga akaluwamba kabbe gwesabo tatugenda kukiriza tetugenda kukiriza ababyagamba ababyago zonalo we ayinza okumala koleta ayinza okumala ko mwatu kituuka netaga mwakandiko munange nedda munange tulabe banange mukulu munange bana baba eno sintwe kijinji anagade soto omuntu wava ayongera okukwata musajja gwe mabi banange musasire oba bigamba ate bizima tukubicha kakati banange etuge munange ate mabi yali musajja muwanvu etakalimira kakati omanya omuntu bwafa timbo omuntu bwafa batugamba akola ebijimusa science akola ebijimusa kati omuntu bwafa naye kati ono wanajimusa ojja kusimbawo ekintu kigale bukazi kikalirawo kale kigale kikibadde kuba kabadde akakapa akasemberayo ddala awezamu ebigole emisanvu obwezo wadde bubuliko obutugabera obusolo yabatamivu kumbe babanonya leda matwe tuba tulituse manange chairman kanjogera ensonga chairman munange mumpeyo omundenyogera ensonga munange tulabe kakati chairman we chairman yuli chairman munange nsonga zewanyiyenyi munange tonenyiibwa kubanga ate amawulire genda esema supa gesanyu gagenda kuyamba namwandu bamulemwa n'omuliraano kakati ono omusajja ono omugenzi ono kirinya nga tannaba kufa yampa omulimu si ye yampa omulimu kati munne gwakola naye gwe basuubula naye mwani oli muganga enyuma yakuwa sente muganga omumanyi eri emange yakuwa sente kati muganga abadde munne woono nnyo kati muganga ono ajansanga nga ngamba nno omulimu gwenjagala okukuwa taata Kimbo wane muganga taata Kimbo wawaabwe mulimu ki gweyagala okukupa byakusuubula waaye wama munaye nga simanyi bintu byakusuubula mulimu ki gwe gweyagala ompe munange nga ngamba ti omulimu mwangu nnyo nina omuntu gwenjagala onzigire mu budde kwekutta omutte ngamba ensonga ngege babulirire wano kituufu nedda kakati munange nga aŋŋamba alina omuntu gwayagala muti nga mugamba ebanyonyole omuntu oyo nga okutta omuntu mazima ave ne mugamba omulimu ogwo soka ompeeko donkisi alesiti lonsiti dopesiti babaako omuntu ampeeko dipositi kakati nga mugamba nti ogenda tuta mukyalawo olwamutannangamba muntu kati omuntu bwamuŋŋamba neŋŋamba bannange tutudde ensinga yakwavu munno gwokola naye ne mugamba ogira ompaddeko emitwalo kukakadde koga mpeeko emitwalo 3 koga
kangira nkola twagalya ate kako betwasooka ate kugira kukuba kakati munenga mugamba nti emitwalo ago gogambye kangira nsula enkesi bwe namugwirako obulungi kati laba mukama bwagemudde nga sina na kyenkoze mbadde eri awo waka amawulire ne gajja ti aa nti omusajja Kiremya yafadda wajjoge muyaga nedasaka owuliriza musoka mukakkane tebategedde bulungi ekakati muna mama Kimbo wesimbye nga jalo tula eri wansi genda oyizoka omusajja wakitezo wadde omwendako ng'omusemberedde nnyo omusabire kugamba osobole okufuna peeling cutting setting leasing wegendereza oli kumugeza omusembedde omukwase chairman adde ekyabanyonyi kakati munnange bw'amala okumpa essente ez'okutta omuntu ng'omuntu y'ono ate kagwenzija kati omuntu gayagala nzite yono Kiremya n'obutta ate zinamusse teyafudde bibye kakati muyagala ki ate kakati kyenjagala mu nnyamba akasente kana akasigaddeyo tukagabana ekinana imwe saagala mugambe embuno nti nno omuntu Kiremya yafudde bibye mwe mugambe bamutuze kali mwe kati munkwateyo kasefa kasekiti kalikisi kano ke bakwase simu wewati Ha 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 ha!